Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula okalyaddakaddadda ey'ekitabo kyaffe ensi y'okwejjusa. Mu kitundu ekiwedde ek'essuula eno yennyini mwe twalabidde muzeeyi Zirinda Bw'olwange awamu ne mukyala we Nakityo ng'omutima gutandise okubalumira eyali muwala waabwe Ssuubi oluvannyuma ate ne bamuzaalukuka. Wabula okusinziira kirabikiramu ku nsonga eyabawalirizza okwagala okuddamu okumuzaala lwakuba nti babadde bategedde nti gy'ali ali mu bugagga obutayogerekeka ate nga bbeeno obwavu bubasibyeko akanyaaga. Era bwe twawunzikidde nga basazeewo banoonye muwala waabwe bamwetondere. Nga bwensobodde okujjukizaako ebyo kati nzikiriza ate wano wembanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno okalyaddakaddadda. Wabula ekituufu ennaku bw'ekuyinga oyinza okuwunzika ng'osabye gwe wamma anti ne bano abaali bamaze okukikkiriza nti obulamu bubayinze bakkaanya banoonye gwe baali baagala okuddamu okuyita omwana bamwetondera amale gasonyiwa kubanga oggyeko ye tebaalina wadde akajiiko k'essuubi okuva ewalala wonna. Weewaawo kino kyalimu engeri y'okuswala n'okwerengeza naye ng'ebibi bwe bisiŋŋana baalaba ng'ekyo kyali waakiri. Ekyokwenenya baali bamaze okukisalawo nga mpaawo kukikyusaamu. Kati olutalo lwali lusigaddewo lwali kwani omutuufu okukola kino. Eyali ayaayaanira okuddamu okufuuka maama w'abangi ye ebyokugenda yabyesamba ng'ategeeza nti engeri gye yali mukazi lwakiri mu kusooka yalina okutegeera ennaku ya muwala we n'amutaasa okugobwa wabula ekituufu nga yabyekomommeramu. Kale bw'atyo ng'awulira tagwana kuyimirira mu maaso ga muwala we kwetonda ng'ataamanya. Mwami Zirinda Bw'olwange yali akimanyi bulungi ng'omusango omunene ye yaguzza era ng'alaba kiyinza obutamwanguyira kunnyonnyola ng'asaba ekisonyiwo. Naye mu mbeera y'aguluma yaguzza yasalawo yeetikka eddima eryo ng'asabye Mukama amukwatireko. Lwe yagenda yakeera nnyo era n'amaaso yaganaaba ku nsiko ne zitwala. Ewaka yavaawo asimba kasooli wadde olugendo lwali luwanvu obwenkanidde awo naye yandikoze eki nga n'ekana akagaali tekaaliyo. Ekituufu akagaali ne bwe kandibaddeyo amaanyi agakasotta yali takyalinamu yenna ng'omugongo gumwewesenga ogukwata enkwale nga n'ebinywa bimufungaladde wakati mu nnyingo ezaali zimumeketera mu kumusonsomola. Era mu mbeera ya bwe zikusanga ozigumira munnaffe mwe yayita okuguma atambule Mukama anaamutuusa. Yayambibwa kuba yali yakatambulako mu mayiro nga 3 n'afuna ow'akagaali eyali akwata ku kkubo lyerimu n'amuwunguzaako endala nga 5. Era wano olugendo lwali lukendeeredde ddala nga munnaffe asigazza nga 2 zokka atuuke. Ekituufu singa teyali ono eyamutwalako bw'atandizirikidde mu kkubo yali waakutuuka makya ga nkeera anti yatambulangako wano ne wali ebirowoozo ne bimusaba okuwummulirako mu busiikirize bw'emiti amere ku twenge otwali mu ndeku ye gye yali yakazaako eryatunaayitanga 2 era otwo twe twali tumusibiriddwa ng'entanda. Ate nga ne bw'aba asazeewo kutambula yeesindika bwesindisi olw'ebinywa ebyali bimugayadde olw'obukadde. Ku lwa bino yagenda okutuuka we yabuuliza eyamusongera ku nju ya bannaffe nga ssaawa egenda kuwera emu ey'akawungeezi. Wadde ennyumba yali agirabye naye yasooka kutya kukyama n'asooka abwamira ebbali. Wabula aba akyabikubyamu okulaba emmotoka ng'emuyitako eweta ku nnyumba gye yali ategeezeddwa nti muwala we waafumbira.
Kale yasalawo ave we yali agende ku kyali kimuleese kuba n'obudde bwali bwongera kukunira. Bw'atyo kwe kutunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'aweta. Nga yakeekuba mu luggya atannaziraba eyali ku lubalaza ng'anaaza muto munne ye yasooka okumulaba, naye engeri gye yali akyumuuka ebbidde n'enfuufu olwamwekkaanya n'akafaananira lw'amatooke omulalu w'okwo. Bwe butyo ne buduma budde munda talwa kubukuba mayinja. Abaali mu nju, Suubi yali akyali mu kukulisaayo munne eyali yaakatuuka, okulaba nga mutabani waabwe enju agiyingira aweevuuma okumu n'omuto eyali ajjudde ebyovu yenna. Baamubuuza ogubadde, ye kwe kutegeeza nga lw'amatooke bwali mu luggya ayagala kubalya. Ng'awulidde bino, Mwesezi yafuluma alabe mulaluuki oyo amukangira abaana era anaamwasiza amadirisa ge. Ng'atuuse mu mulyango, yalaba musajja wattu ng'ayimiridde mu luggya n'endeku ye eyali yakaze dda. Wabula okumwetegereza nga si ye lw'amatooke, weewaawo n'ono yamufaananira omulalu. Ng'agenda okumubuuza ekimuleese, ye Zirindaba olwange kwe kumwesooka n'amuyita nti, "Mutabani." Mwesezi ng'awulidde amatu tegaamuwaawaala, anti olw'okuba eyali amuyise emyaka egimuzaala yali yagisussa dda, yalowooza nti kyekyali kimuleetedde okumuyita atyo, mpozi ekituufu mu musaayi ye yali ssezaala we. Eddoboozi omukadde lye yakozesa lyali ggogonofu nnyo, era ye Mwesezi mu ddyo yawuliramu njala njereere. Kyeyava tanyega kigambo, n'ayingira mu nju n'alagira mukyala we okwanguwa afunire gwe yali ayita omulalu emmere ne ku tuzzi. Eyali tabuulirwa mirundi ebiri yasitukiramu n'agwa mu maseppiki abigere musajja wattu ak'okulya. Wabula ekyamujja enviiri ku mutwe, agenda okutuuka ku mulyango okulaba nga obwedda ayitwa omulalu si mulala mpozi kitaawe yennyini, Zirindaba olwange Fulugyensiyo. Kino omukazi wattu kyamukanga nnyo, kwe kuta essowaani gye yali akutte n'akagiraasi akaalimu akatunda akannyogoga ne bigwa. Mwesezi amatu gwe gaali wabweru bwe yawulira ekigudde n'ayanguwa tabanga omulalu yatemye kabiitewo olubale. Wabula Suubi yamuyita mu nkwawa nga yaddamu okuyingira mu nju. Yamubuuza ogubadde, wabula teyamuddamu, era Mwesezi yalaba guli gutyo n'akkira omulalu n'amusukuma eri nga bw'amulagira okusenguka amaka ge. Anti wano yalowooza nti byakyankalanyizza omulungi we. Wadde bangi yali amaze okudda munda, naye byonna ebyali wabweru yali abiwulira bulungi, wabula nga tamanyi kiki kyateekeddwa kukola. Ekituufu yali anyigibwa okuwulira nga kitaawe ayitwa omulalu, saako n'okusikaasikanyizibwa. Kale weewaawo naye yali yamugoba era nga yamuzaalukuka, naye ye mukazi wattu omukwano gw'abazadde be yali akyagwetaaga. Wabula mwene embeera nga talina butandikiro. Mwesezi ng'amaze okusindiikiriza eyagenda awanjaga nga bw'asaba okusooka okulaba muwala we, yadda munda n'abinyumiza bangi, wadde byonna mukazi wattu yali abiwulidde. Mu mboozi ya Mwesezi yayogera bw'ati, yenna ng'assiza kumuukumu n'okusekera mu kwewuunya nti, "Hani, akasajja okawulidde? Ssebo kabadde kameze mbu kaagala kulaba ku muwala waako. Oba ani yakagambye nti kino kiddukiro kya bwonoonyi? Konna nno nga kasimbagiriza enzinyo ng'embuzi ewasambu, njagala kulaba muwala wange. Nze nkagobe kagende kawunyireyo obukuku bwako, saagala kikusumbuwa kyonna. Mukama akukola ng'ekirala n'atakusuula ddalu bannange." Ebigambo eby'okujereegerera saako kyenkana n'okuvuma ebyayogerwa ku muzeeyi Zirindaba olwange Suubi byamunnyogoza emmeeme,
era yeegumya bwegumya wabula nga gw'omutima munda guli mu miranga. Mwesezi yeekuba ku munne alekeraawo okweraliikirira kubanga omulalu eyali amukyankalanyizza yali amugobye empozi nga ssezaala we mu butamanya. Ampuliriza, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula yaffe okalyadda ekaddadda bw'etyo bwerabise nga muzeyizira endaba olwange bye yali edda birabika bimuddidde. Mpaka omulundi omulala era we tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala. Okwetuga kumusingira okuswala. Atakumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi mwenna mweraba.